yeerabira nasi ekitegeeza kwerabira nabbi Sulaiman yeerabira okwogera ekigambo insha Allah wamala okwerabira fa atwafa bihinna nabeera nga yeetoola mu bakyala be n'akituukiriza neetoola mu bakyala baabo ekiro ekyo wamala obeetoolamu walam taridu minhunna tewali n'omu ku bakyala baabo yafuna lubuto illa imra'atun nisfu insan okujjako omukyalo ogwo ye yafuna olubuto ate n'azaala omwana nga wa kitundu. Mulaba n'ebigambo by'ekitiibwa Allah mubiwulira bannange tiyateeko kigambo insha Allah neerabira we yeerabira abakyale bonna n'abalaba mu kumala obbalaba wallahi tekuli n'omu yafuna lubuto ante omu eyalufuna yazaala omwana nga wa kitundu. Subhanallah, nisfu insan, omwana nga wa kitundu. Qala nabi sallallahu alaihi wasallama, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kati ayimira atugamba law qala insha Allah, singa yogere ekigambo ekyo insha Allah Allah alibadde atuukiriza ekirooto kye. Kati wano nga tetunnagenda wala wenjagala okutegereza umma n'okutegereza mwenna abatuwuliriza ekisookera ddala tutegere ekigambo kye bayita insha Allah tukikozesa mu nkozesa etali ntuufu. Waliwo ekintu ekijja ne kifuuka adi ne kifuuka kya bulijjo abantu nga bakikola naye n'okigobera n'ogamba nti katukigobere naye nga si kituufu. Kati embeera eriwo mu kaseera kano kigambo kikyoddamu nga bakubuuziza wasuza otya. Abantu bamanyi nti kyafuuka adi kya bulijjo wakubuuza wasuza otya gamba nasuze bulungi twasuze bulungi alhamdulillah. Omuntu nabanga yasuze afeesa naba yasuze n'abalwadde naba yasuze mu ddwaliro olumbuuza mu ne wasuze otya alhamdulillah nasuze bulungi. Twamanyire ekyo naye nga wasuze ku buliri wasuze ku ndiri wasuze n'ebizibu mumpulira bulungi. Kati n'ekigambo insha Allah tulina engeri gye twakikwatamu kikozesa etali ntuufu. Insha Allah oli kugamba Allah wanaaba ayagadde. Twogere ekigambo insha Allah nga tulina obukakafu. Omuntu yenna ovaano ng'olina omwana omuto omututte ku ssomero n'ogamba nti beetaaga fees day one abaana badda ku masomero ne bagamba osasuddeko ekitundu osasudde emitwalo 15 tusigadde tukubanja emitwalo 15 ne bakubuuza ogenda gireeta ddi nobaga insha Allah wiiki ejja. Ekyo ekigambo insha Allah kyogere ng'okimanyi wiiki ejja olinayo wateze. Mumpulira bulungi olina tanu gye wayokyeza abaguzi tebannajja olina kubanja agenda okusasula wiiki ejja loboozaamu nga tonnakyogera. Mumpulira bulungi ne insha Allah katulabe wiiki ejja oba olunaku oluddakaawo ne tolina gobanja. Mumpulira bulungi tolina kyotunda tolina kyokola ogamba insha Allah. Mumpulira bulungi mulayini ey'obufumbo osanga abawuulu nga yimidde ku magulu gaaga abiri ali kugamba abantu abakakasa ekifo ky'okuwanika emikono okusaba Allah omukyala ali kugamba insha Allah nsaba Allah ompe omwana. Gwe lwaki ogamba omwana nga tonnasaba mukyala? Insha Allah egende ku mukyala ofune muki neki lwaki obuuka siteepu y'omukyala? Omukyala ampuliriza lwaki obuuka siteepu y'omwami w'olaba eryana eddungi eritambula noga insha Allah nange nsaba Allah ompe omwana oyo insha Allah nange ngenda kufuna. Insha Allah egende mu kufuna musajja kubanga omusajja yavaamu omwana ba'da Allah bi aunillah. Teeka mungi baddu ba Allah n'obuuse siteepu y'okuba ng'ofumbirwa obuuse siteepu y'okuba ng'owasa kati oli ku mwana. Mumpulira mungi baddu ba Allah gambe insha Allah nsaba Allah nsobose mpasa omukyala nfuna omwana. Mumpulira bulungi kubanga omwana omukyala ono mwemuva omwana. Insha Allah nsaba ompe omusajja omulungi Allah ompe n'abaana. N'oli kugamba insha Allah ku mwana omusajja tolina gwagenda okwezaalamu omwana. Mumpulira bulungi tutegeere enkola entuufu gye tukozesaamu ekigambo insha Allah. Tegesungi baddu ba Allah. Ekyokubiri wenjagala okutegereza omugitama olwaleero ba society bannange bino ebigambo bo bitegedde bulungi nga nabbi Sulaiman yennyini yagamba malayika neemugamba faqala lahu almalaku qul insha Allah waligambye insha Allah nefa lam yaqul wa nasiya yeerabira okwogera ekigambo ekyo
weerabira kitegeeza abaana mu bufumbo abagaba abawa kitiibwa Allah. Mumpulidde bulungi baddu ba Allah amala kwagala n'akuwa omwana mu bufumbo ekimu kye tugobereramu ng'ogenza okuwasa ogenza okufumbirwa tunoonyamu zadde endyo zaffe zireme koma kuffe. Mumpulira bulungi zisigale nga ziri mustamiran ziri continuous obere n'abazzukulu bazaale musigale nga musabiringana nti tulina jjajjaffe gundi ne gundi naye nga baabaana bawa kitiibwa Allah. Bannange kino wenkigambira omugitama oba society tokolanga ensobi yonna. Waliwo obuzibu obuli mu society olunaku olwaleero. Abantu oli kasita amala okuyingira obufumbo nga batandika omupeeka omwana si bwe kiri wakayingira obufumbo embaga ewedde webakubuuzabuuza banne mubeera ku kimmwe ng'omukazi tasaba buyembe nga tasaba bbumba muli ku ki omukazi ali kujjuza tooyi zaffe n'otowooza abantu obateekako embale abantu obateekako ebigambo yaneewa omwana omuntu yaneewa omwana Allah yamukuwa ne woba oli mulungi otya mu nsonga z'obufumbo ezo wallahi nkulayirira Allah asobola okuba nga tannayagala kuwa mwana. Era abantu bangi bannyinaffe abakaba amaziga wallahi bakaba amaziga bakaba ekiro kyonna tebalina abasirisa naye nga banoonya abaana baabula. Abasajja bangi mu nsi muno banoonya abaana baabula. Gwe n'osanga omuntu era bannayisi kirungi mu ddakiika n'emu kusanga muntu yenna w'omusanze n'omwaba ne kati abaana olina bameka kino nga kyetaaga kuzzaako nga muluddewo muli ku ki muyisa bivvulu. Muganda wange ayinza okuba nga bambi agezaako naye nga Allah tannakola ki tannakkiriza naye ng'ebigambo byogera bimuteeka enkovu biwawala mu matuuge. Bannyinaffe bagenda ne bafumbirwa ne babapeekapeeka basizaala bannazaala. Subhanallah simanya bano bannyinaffe abalungi bannyina b'omwami ne bateeka kannyabo ku nninga okola kimmaka ga muganda waffe nga tosobola dde okuzaala n'omwana n'omu wajja kujjuza tooyi wano amaka galinga limbo temulinko omwana wadde akaaba pambi n'ogamba kati omunenyezaaki omwana. Allah yagaba omwana Allah yagaba abaana batannatuusa banne abantu temubateeka ku nninga. Zinayirabyeko omukyala ng'alina abaana bana Allah nga naye abaana babeera nabo wallahi ayinako omwana owuwe gwe yazaala naye yagezaako ebbanga lyonna okufuna omwana omulala n'abula. Yagezaako n'akula n'abula naye ng'alina omusajja ewaka n'atwata abaana babanne n'abaleeta abatuututu bawangale n'omwana we n'aweza abaana bane ewaka. Naye nga banne bamugamba gwe munnaye mwana wasemba lwaki tomuzzaako bagamba atali wenno gwe yaleeta okukuza obukuza ono neemuzzeeko banne mukola biki kati omusakazi omuteeka nkovu agezaako ne yali agadde okubuusabuusa ku mwana agaba omwana aba Allah. Gudokina njano ganze ntegeera nnyo nja kugenda kati mukamba bulire bino ebigambo mbere nga mbitegeera bulungi olunaku olwayiro. Kino ekigambo njagala okiwire bulungi seeka wange seeka Hassan. Ani agaba omwana wetuba tugambye agaba omwana taba wakitiibwa Allah ne omwana avaawa njagala obalaga nti agaba omwana bawa kitiibwa Allah. Omwana avaawa njagala tubeere nga tukwatagana bulungi. Omwana avaawa kibayita omwana kino njagala tukitegeera olunaku olwaleero tujja kukijja mu hadithi erimu Nawawi. Mumpulira bulungi Allah ng'akola omwana kitegeeza gwe bwoti wajja mu bulamu buno obw'ensi nange bwe nti bwe najja mu bulamu buno obw'ensi. Mumpulira bulungi wallahi omugongo gwa kitaawo oba omugongo gwa musajja gubeerako abaana bangi n'abaana ya maama wo oba olubuto lwa maama wo enda ya maama y'abakyala abo mubeeramu amagi mangi. N'amagi gabeera mu mbuto z'abamaama baffe gatuuka okuva mu mbuto z'abamaama baffe ne gavaamu ne gagenda wano galina okuba nga gafatalizingibwa ne gatafuna fertilization eyo ne gava mu mibiri gyabwe mu mbeera ya haidh ne gafulumamu ng'omusaayi. Abo baana mumpulira bulungi bafuluma mu mibiri gy'abamaama baffe mu mbeera ya musaayi.
ku migongo gy'abataata baffe ebbanga lyabanga bagenza okubanga beesanyusa ne bamaama baffe wallahi abaana abava ku mugongo gwa kitaawo mu sayansi basukka akakadde kamu ne bonna bafa bonna bakola ki bafa ne bagaana okubanga muvaamu n'omu nobala ne bafa paka Allah waagira ne muvaamu gwomu bwati ago magezi go oba magezi ga kitaawo si magezi ga kitaawo si magezi go bali abala okufa gwe n'ovaamu mu bwoti gwolowooza baite baali baana bava mu mbuto za maama wo nga bavaamu ng'omusaayi nga magi ne tegaali magezi ga maama wo wabula gaafulumamu ng'omusaayi ne Allah n'agira gwe jjiiryo ne lyegatta ne lyataatawo fa alhamdulillah n'ovaamu kati hadithi etugamba etya etugamba nti inna ahadukum yajma'u buli muntu yenna akuŋŋaanyizibwa fi batani ummihi mu lubuto lwa maama we 40 yawuma ennaku 40 omwana abeera mu lubuto lwa maama wo olwo olubuto lwa maama wo abeeramu ennaku 40 naye ng'obeeramu mu mbeera efaanana etya nutfatan nga mazzi ennaku 40 kali njagala ombulire ago magezi ga kitaawo ago magezi ga maama wo nti akanondemu ono omwana ono aleme kuvaamu kanondemu bana abalongo kanondemu ono bali Allah yaliwawo tewali muntu n'omwaliwo Allah yabaawo mu kaseera ako ennaku 40 wegamala okuyita mithlu dha agamba atya nti atuga thumma yakunu oluvannyuma lw'ennaku 40 amalala alaqatan amazzi ago ne gafuuka ekisaayisaayi kati mu transformation okuva mu mazzi okugenda mu kisaayisaayi oli mu lubuto lwa maamawo mulimu amagezi ga maamawo oba agataatawo mutemanyi nti waliwo abaana bangi abavaamu mu mbuto awo nga musaayise abaana bangi abavaamu mu mbuto wallahi ne batafuuka kisaayisaayi ne Allah yabaawo n'awumba amazzi go ne gafuuka ekisaayisaayi mithlu dhalika thumma yakunu mudghatan oluvannyuma ekisaayisaayi ekyo oluvannyuma ennaku 40 amalala ekisaayisaayi ekyo ne kifuuka ekinyamanyama mumpita bulungi ne kifuuka ekiki ne ani aliwaawo abawa kitiibwa Allah yafuula ekisaayisaayi kino kifuuka ekiki ekinyamanyama wallahi abamu batuuka ku leve y'ekinyamanyama bannange embuto ne zivaamu mutemuyira bamaama bangi bagenda mu malwayo ne bamugamba muno omwana ali mu lubuto muno atojja kusobola mwetikka katumuggyemu bagendeyo ng'embuto zivuddemu ne Allah yawanira olubuto olwo tegaali magezi ga maamawo tegaali magezi ga kitaawo mu ntandikwa y'ebintu byonna okulonda mu ggwe abalala ne bafa wallahi era Allah nakuuma mu mpumba efaana bw'ekyo nga toliko bulemu bwonna yali wa kitiibwa Allah kati oluvannyuma lw'ennaku 40 amalala tegereka bulungi natugamba atya mithlu dhalika thumma yursilu ilayhi almalaku ne basindika malayika mumpulira bulungi Allah nasindika ki malayika fayanfakhu fihi ruh ekinyamanyama ekyo ne bakifuuwamu eki omwoyo go ne bagufuuwamu mu kinyamanyama ekyo kitegeeza ana agasoose gabadde g'amazzi si bwe kiri ana agaddako amaani ne gabeera gaki ga kisaayisaayi ana amaani ne gabeera gaki ga kinyamanyama kati ana gano agaddako ne bafuuwamu omuki omwoyo kitegeeza oluvannyuma lw'ennaku 120 si bwe kiri gattaana ana naana si bwe kiri ziba meka si 12 oyo aba mu lubuto aba muntu aba bamaze omufuuwamu omwoyo oba ofuuse muntu mumpira bulungi era maama wo awulira akaana nga kasamba mu lubuto mumpira bulungi akalaba nga kakola kanyira bwe kati kekyusa era omwana wavaamu mu kaseera ako aba mwana abaki aba mwana baafuuse mwana ni wallahi nalabako omukyala yagenda mu ddwaliro ogenda abakazi abagenda mu malwaliro abo subhanallahi malikal muluk agenzi bamugenda okola sikaani bagabagamba mugende mukole sikaani mwenna mulabe ki ekiri mu mbuto zammwe watuukayo banna bakibira sikaani kaana kakikalenzi kaana kakikawala kaana kali mu mbeera kimpi mbeera nnungi yo olwamukebera bwe bati mukazi mukulu amanyi nafunyeko ku lubuto alhamdulillah omwana abadde amuwulira asamba olwakera ne baga omwana yafiiridde mu lubuto omwana mwali ne mufu omwana wali ne muki
mufu mukazi yakaba amaziga nagaba ne mudde mukebere mulo omwana wange bamulamu banne ani yali ani tiyali Allah goko kumango kyali mulamu kaseera ako tiyali Allah kati temuzanyiranga ku bantu ebbanga lyonna nobeerawo mu nsi muno ng'okanula amaaso oyogera ebigambo ebitategereka eri abantu mumpulira bulungi nti bannange muzaalayo okoddika bebi ye mutuuseewa obuyembe oyinza okuba obyogera mu maaso g'omuntu bambi anoonyeza omwana emyaka 4 myaka 5 anoonya mwana yennyini si yeewa omwana Allah yagaba omwana abantu mbalike webukira ng'ekya ku makya n'akusongera ku mwana naga nti oyo omwana wange gamba alhamdulillah mumpulira bungi baddu ba Allah ne bannazaala basezaala si bano bannyinange obwana obuwala obufumbirwa ne mbuteeka ku nninga noga mugokola ki maka ga omwana waffe ojjuza toye ebigambo ebyo bigambo omwana wa munno subhanallah si yeewa omwana era banneekamba buulira ekigambo kino mulaba amayumba bangalago abantu babeera mayumba ago ne basuula bakaaba basuula bakola ki omukazi abeerawo n'akaba amaziga ekiro kyonna nga talina musirisa naye nga wallahi akaabira kintu eki kufuna yeneyo ku mwana nga byonna ebyetaagisa okuba n'omwana omusajja mulina ewaka buli kimu akikola naye nga Allah tannakkiriza kati ogokeramu ekya ku makya n'omugambo neguli kuki temuzaala banne tulekera okudaalira abantu abasajja gye bali mu nsi muno mumpulira bulungi gye bali wallahi naagezaako buli kintu kyonna Allah nga kyamuzizizaako okubanga mu mwana nga kyamuzizizaako gwe n'otandika omukudaalira ebikazi gye biri ebitategeera zinalabako ekikazi kyagamba omwana wa munne bino byetuwasa noga nti ngenze nempasa omukyala maze okuwasa omukyala ne mu mbeera ey'obusiraamu tebategedde abantu abasinga obungi nkozeeko abakulu ne bategeera nekiga gundi yawasizza nti yawasizza omanyi musimu ebikazi ebitaagaliza n'ebisajjasajja yawasizza nti n'atatugamba kale nze saagala kulaba ku mukyala we njagala kulaba ku mwana we saagala kulaba ku mukyala we njagala kulaba ku mwana we omuvubuka n'anoonya omwana n'abula ebyo bikazi gye biri mu nsi muno asiirwako eddogo ly'amazima nga bitambula ne bikwata kalinu z'abantu ne linoonya mu famire yo abantu abafa nga bagumba ne likwata omuzimu gwo ne ligusirira ku malaala ago nga linyumirwa mu nsi muno maama wo bataata aleme kufuna ku muzzukulu ne mukudalira abantu nalabako omutembeyi ng'ayitawo bw'ati ekikazi nekime ekigamba gweyo vaayo olagawa nyangu eno fa balina babebigaalo vaayo eyo olagawa banange temuteeka nkovu matu g'abantu na ku mitima gy'abantu si bebeewa abaana si bebeewa abaana mulekerawo okudaalira abantu lekerawo okwebuuzabuuza abantu nga bali mu bufumbo omuntu ng'omwana temumuzaako mwakoma ku baana babiri gomanyi bibakola gumanyi kiri bagala omwana abuze bubuzi Allah akyabazizzaako kubanga bafuna omwana nobeerawo ngo bakudaalira munne ffe twazaddeyo ka bebi munne kiki kigenda mu maaso muli ku kyennaku zino bannange eyo emboozi tubeere nga tugikomya mu hadiisi yaffe gye tulabye olunaku olwaleero ekigambo insha Allah kitegeeza ekigambo kimu Allah wabaayagadde tegerekese bulungi omusajja ono nabiyullahi Sulaiman alayhi salatu wassalaam ekigambo kino yakyerabira mumpulira bulungi okyogera ne Allah teyateeka mu baraka mu kutambulako okwo n'ayita mu bakyala be bonna mumpulira bulungi kati nammwe abavubuka abampuliriza n'abaana abawala abampuliriza lekaawo okuwasa omukyala n'omuwasa n'omuteeka ewaka n'otandika omupiika omwana ebivubuka gye ebiri nga tebitegeera bulungi kiwasiza omwana wa bende kimutudde ewaka kimupiika mwana kimuganze njagala omwana oli wano ojjuza toyize waffe amaka galinga limbo subhanallah gwe oyo gopiika omwana yamwewa Allah akkiriza bukkiriza tomuteekako nkovu zakuloboza bigambo bingi tomuteekako nkovu mwana wabende mwana we ne basisita bo leka kupakuka Allah ajja kuwa omwana mu kaseera katuufu kokola ki kumwetaagiramu mumpira bulungi ajja mukuwa kubanga tukirabye mu gundi eno Allah yagaba abaki abaana eyo yonna gye tuva tewaba omuntu yenna aba Allah paka bakuteeka ku nsi kuno ne bakuzaala bamala okuzaala n'osanga erisajja nga likanula amaaso
likuta abaana lizadde balongo ligamba bweza bwa mukasa nokwata abaana bo ekyalisembyo n'okikola mu ntandikwa n'obawangayo mu mikono gya sitaani mumbagyeko obulira tubateeke mu mikono gya sitaani gwe sitaani zaaliwa nga abaana bakolebwa mu mbuto ezo yali Allah abaana bano bawangayo mu mikono gya sitaani mbubweza bwa mukasa n'olwekyo baddu ba Allah ekyo njagadde tubeere nga tukitegeera nti Allah yagaba abaana sifa bagaba abaki abaana ekyokulala Allah wabagabye abaana mu nsi muno waliwo omuntu Allah gwajja naawe omwana naye nga gwakuwadde omwana olaba ategeera bulungi mumpulira bulungi ne oli Allah najja omuwa omwana ng'alinako obuzibu tuleke bakudaalira era nalabako ekikazi kirogo kirina ogutima ogubi kiri ku baana ba munne kigambo oyo azaala bazonto godde ku baana ba muno bayite bazonto yabeewa tonala ku bazzukulu bo gwe bw'oyita zonto omanya bo bagenda kufundikira bali kuki waliwo omwana yafudde wano ojjo bamuyita Asia yatwendize nnyo ku social media TikTok Allah ali yamugesaamu katono upstairs ne wallahi bagenza omuzika Bakyagulanyi bonna babaddeyo Bobi Wine his excellence buli muntu omunene yabaddeyo nenga omukyalo oyo mama Asia awangalidde kamoche ebbanga lyonna nazaana abaana abalamu ennyo tekuli mwana n'omu amanyikiddwa nsi wabula ensi yonna yayagala omwana ogwo Asia ate abadde alinako obuzibu era ensi yonna yavudde ejjo omuziike kati buli mwana Allah gwaba kuwadde abamwana mumpira bungi baddu ba Allah buli mwana Allah gwaba kuwadde abamwana teweesikangamu Allah kyakuwadde kirabu kino mwana ngazzibu tyafaanana atya todduka buvunaanyizibwa musigazi tumanya Allah kyakuwadde n'abalala balikawo okudaalira abaana b'abannaabwe ogamba otya kimunaazaala zonto gw'omanyi abazzukulu banaazaala biki gw'omanyi nseene nafundikira etya Allah yagaba abaki abaana ekyo tukijja mu kigambo ekigamba nti faqala lahu almalaku qul insha Allah malaika nyini yemuga agambe insha Allah Allah bayagadde falam yaqul neyerabira okwogera ekigambo ekyo wanasya neyerabirira ddala wamala okwerabira yetula mu bakyala be bonna ne Allah mukyalo omu yekka mu bakyala 10 yafuna olubuto ate n'azaala mwana wa kitundu mumpita bungi baddu ba Allah nabbi namuga atugamba nti nabbi atugamba nyini qala nabi sallallahu alayhi wasallam law qala insha Allah singa yogere ekigambo insha Allah Allah alibadde atuukiriza namuwa abaana abo bonna abaana yali agala baki abaana yali agala baki abo abaana 10 bonna abaana abalinzi kulwana mu kumulya wa kitibwa Allah ekigendo kye kyali kituufu yuqatiru fi sabilillah abatendeke abateekemu eddiini bategere Allah bano eddiini y'ekitiibwa Allah ni Allah teyasobola kimuwa mumpulira bulungi yakimuziizaako kati mulekerawo kudaala mumpulidde bulungi baddu ba Allah nga tugenda ku aya eziddako insha Allahu taala ndowooza tujja kuba tumaze okuva mu adhan then tugende ku aya eziddako ezongera okukakasa ensonga eno Allahu akbar
Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tujja kuddamu kubanga twebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tubirenga tusabene ku kibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banne tuli ku bufumbo ne tubadde ku layini y'okubeeranga tutungira ku layini y'okuzaala. Bwe tuyingira mu bufumbo emu bye twagalamu baana lisanyu ly'ewaka omuntu ogire ku mwana ng'abukutabukute ewaka akaaba waliwo agudde ekigo ne bangi tebalina baana, bangi balina amaka galinga limbo, amaka masirifu, temuli wadde aleekaana, temuli wadde akaaba. Mumpulira bulungi? Naye Allah yagaba abaana, tulekera okudaalira abantu tebalina baana. Mumpulira bulungi? Allah yagaba baki? Abaana. Ojja genda osome surati, ojja genda osome Shura, surati Shura, osome aya eyana mu 9 n'eya 5. Ojja kusangamu ebigambo bino wammanga. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba atya, tubitegere bulungi, atugamba atya nti lillahi mulku samawati wal ardi. Mazima Allah mulku ye malaika w'ensi n'amagulu omusanvu. Mulku samawati wal ardi. Abantu abamu tebamanyi mulaba ensi eno gye tuliko baddu ba Allah. Eno ensi gye mulaba, ensi ziri 7 n'amagulu gali muki 7. Eno ensi okuvaako ku nsi kuno n'ogenda ku ggulu erisooka okutuuka obutuusi ku ggulu erisooka kitwala myaka na myaka, era osobola okuba nga tewaliwo muntu yenna oba human being yenna asobola kukola kintu ekyo. Okutuuka obutuusi ku ggulu erisooka okupenetratinga through otuuka ku ggulu erisooka waliwo ebitonde bingi Allah bye yateekawo, bamalayika abali ku sujuudu ruku basinza Allah ate yawmul qiyama. Okuva ku ggulu erisooka okutuuka ku ggulu eryokubiri ye distance emwe yavudde okuva ku nsi okutuuka ku ggulu erisooka, era okuyitamu waliwo ebitonde Allah bye yateekawo bingi, amagulu ago gali 7. Eggulu ery'omusanvu kwe kubutikidde arushi y'owekitiibwa Allah ne butikira eggulu eryo lyonna. Wemala okubutikira eggulu eryo lyonna, Allah ali waggulu w'amagulu gonna, waggulu wa arushi, waggulu we tewali kintu kyonna kiriyo. Lillahi, Allah yennyini yagamba lillahi mulku samawati wal ardi, ye kabaka w'amagulu ago ge mulaba 7 n'ensi 7 yasembayo, waggulu tewali kiriyo. Allah yagaba buli kimu kyonna, buli kintu kiri mu control wa kitiibwa Allah. N'agamba atya, atugamba atya nti yakhluqu man yasha. Allah akola nga bw'aba yagadde, atonda nga bw'aba yagadde. Allah ya Allah bw'atonda akola buli kimu nga bw'aba yagadde. Atugamba atya nti yahabbu liman yasha inatha. Waliwo akaseera we katuuka Allah abantu abamu n'abawa abaana ab'obuwala bokka. Nakuwa abaana babuwala temubamanyiyo mu nsi muno, ng'agenze mu bufumbo wakati Allah n'amuwa zadde nga sitobeke, n'amuwa abaana bawala. N'osanga omuntu n'anakuwala mu nsi muno, naganoonya omwana omulenzi, n'ekisajja ne kiteeka omukyala ku nninga, famire omusajja n'eteeka omukyala ku nninga, onaatuzaalira dde omusika, ne batandika okuwa omusajja amagezi, gendako wabbali wasa omukyala omulala, weezayire ku musika, ojja kufa, omusaayi gwo gujja kusaanawo. Gwe jamaa si gwagaba abaana, Allah yagaba abaana. Allah akulanga bw'aba yagadde. Yahabbu liman yasha inatha. Allah asobola okuwa omuntu n'amuwa abaana bawala bokka. Tebenkira ni Allah kyakuwadde. Totoma Allah kyakuwadde. Omulenzi gw'olafuba n'okufuna manyi kyagenda okuba. Abo abaana bawala Allah asobola okubakuwa boolaba ne babeera ba mugaso mu nsi muno okusinga abalenzi. Ne bakuyamba, ne bakusangula amaziga baada Allah. Wallahi okusinga ebyana ebirenzi nga byali badde mu nsi muno nga biri ku bibiita bakyala baabyo. Ne Allah n'akuwamba wala kyonna kyabaleese Allah gw'abaleese abamwana. Mwirukaminge mulekerawo okuteeka abantu ku nninga. Allah muwadde baana bawala ne mulabanga ekintu ekivve. Allah yagaba era si yesabidde abaana abawala. Namubanga Allah kuwadde baana bawala toggwako mirembe. Osanga abasajja abakyala nga bagenze mu kuzaala n'abeeraawo munkeberesikani, saagala kumanya mwana kyali mu lubuto, saagala kumanya mwana mulenzi oba mwana muwala, njagala nange nfune surprise nzale ku mwana omulenzi. N'osanga omukyala wallahi bamuwadde omwana mu mikono gye. Muleba yetise omwana emyezi 9 bamukwasizza, nabuuza kaana ki, namugoza dde ka sukaali ka baby girl, amaanyi ne gamuggwamu.
gwe amaanyi ku musaayi gwo gwe yeewadde omwana omanyi kyagenda okuba. Sanyuka, ekyo kirabo Allah kyakuwadde. Waliwo ate anoonya omwana omuwala oyo nga tamulina, ekyo nkikubuulira. Waliwo amunoonya nga tamulina. Sanyuka, kyolina tokimanyi. Allah kyaleese kyonna. Mulekera okudda mu maka mutandika okukanula amaaso kati ate njagala omwana omuwala, njagala omwana omulenzi. Bani Allah yagaba ezo department twagirekera wa kitiibwa Allah. Yakhluqu man yasha. Allah akolanga bw'aba yagadde. Yahabbu liman yasha inatha. Allah asobola okuwa baana bawala bokka nga takuteedde mu mwana mulenzi. Mulekera okupiika abantu okwagala nti sinjagala omwana omulenzi. Nosanga n'ebikazi nga gye biri mu nsi muno kiganze kanezaalira abaana gano magye gange. Nzadde ebyana ebirenzi njagala binwanirire. Nzadde amagye. Ati mmanyi obusiraamu wasa mukyala asukka mu omu. Siwe kiri omusajja azaala bakyala bangi. Nze njagala nzaala abaana bange nazaala ebirenzi. Ne kuba kugabana mali kati jamaa. Gwolobooza kugabana mali omanyi bo baana banasooka kitaabwe. Gwomanyi bujja kufa okusooka kitaabwe. Omulenzi afune mali ya waggulu nnyo. Njagala mbazaalire ejje lyange erigenda okunwanirira. Natandika okulinyirira abantu olw'okuba alina abaana abalenzi. Gwe omwana omuwala asobola okuba omugaso okusinga ow'omulenzi. Buli kintu kyonna Allah kyabaleese kikkirize nga bw'abakoze eki bw'aba akireese. Tegereka bungi baddu ba Allah. Era Allah agenda mu maaso n'atugamba wa yahabbu liman yasha'u dhukura. Era Allah asobola okubanga asalawo n'akuwa baana balenzi bokka. Baana balenzi bokka n'akuwa nnume birume nga bibiri wakawune ojjamu vesti nakyo nekijjamu vesti. Nekijjamu vesti. Biryawo bivuvu bidodoma waka. Ugaba nange nafunayo ddi ku mwana omuwala nange ntulekawo njogereko naye. Notandika okwekubagiza. Allah akuwadde birenzi byokka. Kubanga omwana omulenzi ebbanga lyonna aba mulungi nga tannatandika kutegeera nnyo nga kikyali kito bwe kiti ekyo mukiwako obujulizi bw'okikwata n'okitwala ku ssomero n'omwana kasita atandika P7 eranza okutegeera omulenzi atandika okukwata ensobi gwe kitaawe. Abaana abalenzi bazibwa kukwata ensobi. Nawe omusajja abeera mu bakazi tafa ku maama wange. Tugamba kyabyana bino binkwata ensobi wagisizaale omwana omuwala. Bebo Allah bakuwadde. Tegereka bulungi baddu ba Allah. Yes, abana abalenzi botiyoyira. Naawe gwe kennyini ampuliriza omusajja ali wano taata omukwata ensobi. Omwana omulenzi. Okukitaffe teyatuweerera oba yabaaki. Bw'oti bw'oyogera. N'emyaka gy'olimu gy'egyo oli kunenya kitaawo. Naawe ogenda kuzaala abaana. Kitaffe muneyo, kitaffe oyo, kitaffe toyogera bigambo bingi ku taata. Muleke. Taata kimala. Mumpulira bulungi. Ani osanga omuntu nanakuwala olwokuba Allah muwadde baana balenzi bokka ayagala mwakawala. Abakazi gye bali mu nsi muno nga zadde balenzi bokka. Nanoonya akawala, noonya kasukaali, omwana wange nabuyirako nange ku byama. Njagalayo ekimuli ky'ewaka. Oba bano boolina si bimuli abaana abalenzi. Njagalayo ekimuli ky'awaka, ekinaamulisa ewaka. Bajjama buli mwana Allah gw'aba aleese aba aleese. Genda ne Allah kyakoze eki? Abantu bangi bagenda mu malwaliro omwo. N'agenda wallahi azadde abalenzi bana anoonya muwala. Olumukwasa omwana we batinga mwana mulenzi. Naggwamu amaanyi. Nageera nzadde omulenzi kati ate nzire muleeba omulungi omulala. Mbulandayo muleeba anoonya mwana muwala. Ye alinga yeewa abaana. Mpulaza omwana gy'ava. Sifa abeewa abaana. Allah yagaba baki? Abaana. Allah subhanahu wa ta'ala ayongera n'atugamba mu aya eddako atugamba au yuzawwijukum dhukurana wa inatha. Oba Allah asalawo nakuwa baana abatobeke. Nakuwa baana baki? Abatobeke. Baana ba Allah. Nozaala omulenzi nozaako muki? Tolowooza nti olina amagezi mangi era ng'oddawali noonyenya akagere noganze manyi wenkikola. Oyo kumanyira abantu nze manyi wenkikola. Mujja kujamba buwulire. Ogenda kuwulira abantu, ogenda kwogera biti. Olina baana bawala bokuutiya. Nze manyi wenkikola. Nzaala omulenzi n'enzaala y'omuwala. N'enzaala omulenzi n'enzaala y'omuwala. Allah yasalawo n'akutobekera abaana. Si magezi go. Mulekera okudalira abantu nga balina baana bawala. Mulekera okupiika bakyala mmwe njagalayo omulenzi omusika. Niba kuwa magezi genda waseeyo omwana omukyalo omulala nogenda n'osoba wabbali era n'ozaala muwala. Mulekera okwepikaapika. Allah yagaba abaana. Bannazaala basezaala.
noteka omwana abende ku nninga kabafumbirwa kalyawo mukasipiika omwana omulenzi yeyewo omwana natuuka okulisivinga omwana naye nga wallahi nalabako ekisajja kyagenda mu ddwaliro ne mukyala waakyo omukyala yazaala abaana abawala 4 amaze omuwa abaana abawala 4 kati agenze mu ddwaliro awasize omukazi omusajja awasize omukazi omulala awo mwanoonya mwana mulenzi ono naye afunye olubuto omusajja nga tategedde ono omukyalo afunye olubuto amaze okulufuna bambi agenda mu ddwaliro olubuto luli myezi 5 kazi yakaba n'amaziga balukebedde ekisajja kyagamba mwana ki nti mwana muwala nikigamba omusawo ngenda kuwa emitwalo 25 nkusaba omwana tumuggyemu kiki kyojjamu oyo mwana omanyi kyanaaba mu maaso oyo mwana asobola okuba omugaso mu nsi muno okusinga gwe kitaawo agamba bamuggyemu asobola okugasa omugitama okusinga gwe ng'okyakanulanula maaso obuzaabuza ensi asobola okugasa ensaano okusinga gwe tumuggyemu lwakuba mwana muwala al-islamu kallama al-mar'ati qabla an turad obusiramu bwagulumiza ekitonde mukyala ffenna nga tetunnabaawo muve mu mbeera ya jahiliya Umar ibn Khattab yanyumya ennyi n'agamba ffe ku mulembe gwaffe abaana bawala tubatwalanga baana naganze kennyini nakwata omwana wange twabaziikanga nga balamu ne tugamba bisiraani abaana abawala bisiraani obusiraamu si bwe bugamba obusiraamu bwagulumiza ekitonde mukyala nga ffenna tetunnabaawo naga n'ensi ekinnya omwana wange najja mu buto nazijjamu ettaka mu kirevu nga ndi kusima kinnya naye nga njagala kumuteeka mu kinnya ekyo muziika nga mulamu saana ne muteekayo nenkwata ekitiyo ne muziika nga mulamu gye bali mu jahiliya tubikomyawo olwaleero munina abaana bawala si baba mu makulu balina amakulu basobola n'okusinga abalenzi ne bakulabirira ne bakunazaako ennaku baada Allah okusinga ebirenzi nga biri ku bakyala biwasa buli mwana Allah gw'abaleese yuwerukamu gamba Allah kyampadde tulekerawo okudaalira abantu simanyi walina abaana bawala n'omulala namulabako omutembeera yagitawo bw'atyo oli Allah muwa abaana 2 balenzi bonna ababeera mu kikomera kiri ono abeera mu kikomera kino azadde abaana batobeke omutembe yayitawo n'engoye z'abaana abawala budwesi bw'abaana de agende jangwe neolaga jangwe eno fa balina abaana bawala babibigalo busukaali kati gwe tandika okudalira abantu kuleva efaanana bwetyo lwaki oteeka ebigambo ebinaawawala ebbanga lyonna mu matu g'abantu noteeka enkovu mu matu g'abantu ebigambo ebyo omuntu siiwo omwana yo department ndala Allah yagaba abaana Allah yasalawo n'akuwa abaana nga batobeke toba gwe nti nina wenkikola era tobuzaabuzanga ensi nze nina bwenkikola nina ngeri gyenkola ki gyenkolamu ekintu kyange mu magezi mumpulira bulungi nze mbalaba mwe mulabika muli muzannyo nina bwenkikolamu mu magezi kigoteekamu nkulaza omwana gyava magezi kigoteekamu atugamba au yuzawijukum dhukurana wa inatha Allah asobola okusalawo nakuwa abaana baki batobeke wayaj'al man yashaa aqima ate Allah asobola okusalawo nafuula omuntu nga mugumba nafuula omuntu nga muki nga tazaala Allah akikola n'akikuwa naye ensi yajjulamu ebigambo bingi omuntu agenda mu bufumbo bwati abaana bagambye abaana abawala bali kukaaba maziga tebalina babasirisa olw'ebigambo by'abantu omuntu n'otandika omunenya ku kintu kyatalinaako obusobozi yennyini omwana yamugaba Allah tannamumuwa otandika omuteeka ojja kukuba ababo naawe wesonyiwa abaana baffe genda naawe ozaalewo naye ng'otegedde tazaala waliwo omukyala yaŋŋamba ekigambo naŋŋamba taagisirre bino bye nina byonna Allah ne wabanga abitutte ninampaamu omwana ogwo nange nenzaala ku mwana naaba mulema nabanga ayiwa endusu nemulabako nga wange kagezezzaako anoonya mwana agaanye alina ennaku ye singa abantu be baali bagaba abaana Bashiri wane Sudaani yafuga Sudaani emyaka 10 nga buli kyakulwanyisa akirina nga n'Amerika emutya
ne omwana owuwe ku bubwe yabula. Singa yali yagaba abaana mu nsi ye nga yagifuga yali badde yeewa abaana. Ne Allah yamuziizaako omwana. Bakadaaga bali wano Uganda mubamanyi. Bali kudaaga na kufuna baana ku ssente zaalina. Mutebire temubamanyi aba basajja bamutebire nga basayininga ku sayini yeri ku ssente za Uganda. Alina ebintu ebyewunyisa ekyaliko nenga yafadda. Ssente zifuluma nga kuliko sayini eno Uganda mwe mukyagizannyisa. Zifuluma nga mpya nga kuliko sayini nenga yafa. Ninanoonya omwana n'abula. Gwe nodda wali n'osalawo okutandika okudaalira abantu. Abantu tetubakudaalira, Allah yagaba abaana. Tegerekese bulungi era tulina amagezi g'oteekamu mu nsi muno. Tinjagala nfuna omwana omulenzi, njagala nfuna omuwala. Nsoose kabbe oyinzizeeko kaggaalo. Buli mwana Allah gw'aba aleese kirabo werukaminga. Kisobola okuba ekyomugaso eri umma. Mumpulira bulungi? Ebigambo bye nga mbifundikira tugende mu swala. Allah abanga amaze okutuwa abaana obuzadde kye tuyita obuzadde bulimu paati mmeka? 3. Paati esooka kwe kuzaala ng'embuzi bwekola ki? Bwezaala. Embuzi ezaala si bwe kiri? Ente ezaala n'enkoko n'ekola ki? N'osindika omwana n'omuzaala abaana abakyala abazadde abawala abakyala. Ekyokubiri kwe kulabirira ky'okoze eki? Ky'ozadde. Kullukum ra'ikun ra'i mas'ula an ra'ayatihi. Buli muntu mulunzi Allah agenda nguza ko byakola ki? Byalunda. Kulabirira ky'ozadde ekyo kitundu mu buzadde. Enkoko zitusinga okutegeera. Enkoko muzimanyi? Enkoko newe kiba ki ebeera waawo n'obuvunaanyizibwa bwa enkoko empanga ensajja eyo enkazi n'obwana bwayo neguba ebukuze. Naye waliwo abasajja bafuuka bazibu nnyo. Osanga abakazi nabagamba abakyala mubasanga basikwata abakyala mubasanga ne bakola n'emirimu gy'ekisajja. Naye ng'omusanga noonya fees, noonya tuition, noonya rent w'abaana bange nangoye na bujjanjabi. Nombuuza abaana bo, nombuuza taata waabwe aliwo nti gyali azaala buzaazi baana balala. Nga gwe wafuuka nnume ya lulyo. Mu nsi muno wafuuka ennume ey'olulyo. Gobeera otya kubanga kibi nnyo okutiitibya omuntu gw'olabye olw'eggulo ne olabira omuntu gw'olaba ku makya. Tugenda ne tutiitibya abakyala be twakalaba. Ne tulabira abakyala be twasooka okuzaalamu abaana n'abaana be twasooka okuba nabo. Tubikola abasajja. Olina gy'oddeyo n'ositama ne bakuwa obutunda, ne bakuwa amenvu, ne bakuwa buli kintu kyonna, chips n'amata. Naye nga tumanyi mwana wo gwe wasooka kuzaalidde eki ng'agenda okwebaka. Tumanyi ne bikka, n'owulira nga bikka. Mbuna uli musajja ne bikka. N'otakuza ne ku lubuto nga nzikuse. Ne webikka n'ogira buuti. Naye nga tumanyi mwana we yambadde ki mu bigere ng'agenda ku ssomero. Mutemanyi bakazi bawalampa mmotoka ezo ez'emibuulo. Naago kuli ekiro abakazi balina ebitiibwa byabwe naye nga noonya fees na bujjanjabi bw'abaana. Okulabirira kitundu mu buzadde. Kitundu muki? Mu buzadde. Abaana abakyala bava mu kuyonsa abaana abo bimulaba. Amuyonsako omwezi gumu saagala bbeere yange ligwe. Gwe nga bakuyonsa emyaka 2. Namuteeka ku mata g'ebintuntu bizike kyana kiryawo kikuba banne bakyo kibasuna kirwana. Amata ga nidaago mugamanyi temumanyi bagakola mu biki? Amuyonsako ekyana pene ekyo kinume nabeeraawo togwadde akemala mwana. Mumanyi ekisaawe ky'entebe ekyo? Ekisaawe ky'entebe. Olwakulumu mankumawo nga nzija wano e Uganda. Tucekinga tuva mu kisaawe bwe tuti. Otuuka mu waiting room kuliko endabirwamu. Naye nga abantu abakyala bajjuddawo mu waiting room bagenda kulinyonyonyi. Bambadde obusaati bwa white buliko ebiina ebitwala abantu ebweru. Okufuna obubati obuli w'ekisaawe basimbye layini nnyiriri nga 5 waliyo abalala baliyo. Bagenda bweru kufuna ssente balisa abaana baabwe bato. Naye oluusi ky'ogenza okunona si kya muwendo kusinga kwonooneka kwa mwana wo. Abaana emize gye bafunaafuna nga tebalina maama giba mingi. Mumpulira bulungi? Naye gwe omaliridde abaana obalesse olw'okuba omusajja wasizzayo omukyala omulala weefudde muzibu nnyo. Okakati nteekolera abaana bange sirina gafaana musajja basiru.
Ninge emize omwana gyagenda okufuna wano omwana agenda kufuna emize nga tosobola gigeraageranya na ssente z'ofunye bweru. Edda bamama babanga n'ensa, mumpulira bulungi. Kati abakyala bali mu byabwe jama, abasajja bali mu byabwe. Ekisembayo mu buzadde kwe kusabira kyozadde. Mumpulira bulungi? Kwe kusabira kyokola ki? Kyozadde. Abaana bo ozukukako ekiro, wanika emikono abaana bo bamanyi olina abaana 5. Togatta baana. Buli mwana alina ebizibu bye. Waliwo yamala university anoonya mulimu anoonya omwana, mulimu anoonya obufumbo. Gamba Allah wampa omwana gundi, nkusaba muyambe mu kino na kino, ono mumpe muyambe mu kino na kino, mala ogatte wamu. Kwa buli muntu alina ebizibu bye. Baana bo edduwa y'omuzadde eri mustajabe yanukulwa. Tulekerawo okukolimira abaana baffe. Osanga omuzadde ayimidde ku magulu g'aba taata, sente zibuze, ali awo, ali ku baana be bennyini bakolimira, mwagala neerye. Kale baana mmwe, mwanvamu ne maama wammwe, mujja kiraba, namwe mujja bazaala ensi eno, mujja kuwumpuguma. Ninge obigamba abaana bo, omutima gw'ekizadde gugenda kujja wiiki ejja, ne Allah tagenda kulaba bino byogedde wiiki ewedde. Bulikira nje ku makyanga abaana bo bawumpugumi, nga bwe kibakwatako kigaanyi, ugaanyi aluga abaana bange, nga byali bigambo byo. Omusajja, omukyala, mumanyi abamaama okwogera n'abaana abato, bakazi boogera n'abaana abatwogera. Ekyo mukimanyi? Omusanga alina kibebi, munnaye bebi oli otya, ogamba ki munnaye munnange, naye ng'omwana tategeera. Yasanga omwana we ng'azannyisa akanyonyi. Kana akanyonyi akalamu. Yeetulamu bw'ati akola emirimu, asanga omwana akanyonyi akamenyeeko okugulu. Akamenyeeko okuki? Kati nalaba obulumi okugulu akanyonyi bwe kayitamu, bakagyeeko okugulu. Nalaba obulumi obwo. N'agamba ono omwana we atategeera. Gwe waki munno omuggyeko akagulu? Ayinga ayogera n'ategeera. Tula muno bulungi wayitamu. Okwekuvaako owulira bulungi. Kale okuli kuvaako naawe. Lwaki ojjeko munno omugulu? N'ayogera ebigambo bw'ebityo nga byolekeza omwana we. Ensi yatwoloola, omusajja kazi avudde mu nsi. Bwakira ejja ku makya omwana afunye akisinja ku ne kuvaako. Nenga bigambo bya maama we. Twegendereze ebigambo bye twogera eri abaana baffe. Tetubakolimira. Omwana w'abakozi tumukolimira. Ekikolimo ekyo kizibu nnyo. Kati abazadde basula obuvunaanyizibwa nga nfundikira ebigambo byange. Osanga omwana ng'agamba ebigambo ng'ali ku graduation party. Salamu aleikum wa aleikum salam bannange bino ebigambo njagala mbyogere. Badde nsaba asooke mbalage taata. Nayimuka oyo kitanga nzaalira ddala. Yo kitanga nzaalira ddala. Bakwambaze kooti wali bakuyiseko olunaku wasula obuvunaanyizibwa. Ne batya kuswaza. Omusajja muyita ayinza okukolima. Batya kuswaza oli wali mu kooti bw'otyo okanudde amaaso wasula obuvunaanyizibwa bonna. Omwana n'akola omuzenaga nebaza ne kitange gundi oyo yamberedde oyo kitanga ndabiridde. Kitegeeza waliwo omuntu eyakuyambako mu kubuzadde bu. We yakuyambako mu kulabirira kyozadde n'afuuka omuki? Omuzadde. Mumpulira bungi baddu ba Allah. Bwe tuba tuzadde abaana, Allah nga batuwadde tubalabirire, tubasabire. Mumpulira bulungi? Bamama muzukukeeko ekiro muwanike emikono. Uge munnange Allah guwampa abaana bano. Ono muyambe mu kino gwe wasookerako, ono muyambe mu kino. Ne yafa musabire ejjana. Eyo duwayo ng'omuzadde. Abaana tobagattikana ebizibu byabwe si bye bimu. Nammwe abaana wafuna okwofunya akasente kagenda ku ssimu ya maama taata bataata batalina budde. Agamba byana bino ebivubuka bikwata ensobi. Kibeerawo nga buli saa bikwata nsobi. Taata oyo ennaku zino batugamba yasulawo maama yawasa omukazi omulala tatufaako. Taata oyo gw'okwate taata w'ensobi. Nino bamuzadde ng'oli musajja yimukako ekiro osabire ku baana bo. Mumpulidde bulungi baddu ba Allah. Allah bakuwadde. Barakallahu fikum.